Ekitongole Kinema nga kiri wamu n'ebitongole ebirala ebirwanirira obutonde bw'ensi bakedde ku kyalo Mpala ekisangibwa mu Katabi Town Council mu disitulikiti y'e Wakiso okusengula abagambibwa okwesenza mu lutobazi lwa Nambigirwa. Ennyumba eziwera zimenyeddwa. Abannema beewuunyiza ate okusanga ennyumba ze baali baateekako laama ate nga zaasangulwako dda. Abamu ku bannannyini ennyumba ezimu olwakitegeddeko nti nnema ejja ne basengula ebintu byabwe. Obwedda buli nnyumba gye bamenya basooka kugikuba kifaananyi. Obwedda abamu beewozaako nga bwe baagula ebifo mwe bali mu mateeka. Twagulawo nga wantu wakalu nga tewali lutobazi n'olumu. Wazira embeera ezikyuka bukyusi. Agera n'esima ennyumba n'asima omusingi n'azimba omuntu omulaba ate atuuse okuva ng'avudde mu mbeera ey'obupangisa ate ojja omugobaganya kati mugobaganya alagewa. Ate abamu basabye ekitongole Kinema kibawa obudde basobole okusenguka. Twawandiika ne tusaba okutuwayo akadde tebaatuddamu baze buzi batumenye bumenyi. Embeera kwegamba President Museveni gy'atusigamu si nnungi n'akatono. Saba obase kunkwatiraho obase kunyamba hakiro muche munonga nkaho kubeera omwaka gumwe gonka ahasigara nyoka basa kuza abaana banje kurungi. Yo Nnema egamba yalabula dda abantu bano okwamuka entobazi zino ne beerema. Twabawa resource orders ne zibakkiriza entubo ennaku 21 basobole okuba nga bava bajja ebintu byonna bye baateeka wano. Waliwo abatuuze abatasenguddwa wadde nga bannaabwe b'ennyumba zaabwe zikooneddwa. Nnema etubuulidde ku kivudde. Abantu bano bwe tuleseewo abamu tugenze tugoberera ensalosalo z'olutobazi nga bwe ziri. Obuyimba buno busigadde obumu bwesanze nga buli mabega wa lutobazi. Agamba bagenda kusisinkana abakulembeze b'ebyalo babasomesa akabaata akali mu kukola endagaano eziri mu ntobazi. Abakulembeze b'ebitundu bafuuke bambasada baffe okulaba nti tebakola ndagaano mu ntobazi nga kino ekibadde wano. So tukubira abantu omulanga obutaddamu kwesenza mu ntobazi kubanga obutonde bw'ensi buno tulina obukuuma obulungi. Era bano batuuse n'ebusingiri Nnyanama mu Makindi Ssaabagabo era mu Wakiso gye basanze Musigansimbi nga yazimba ekikomera wakati mu mwala. Kino nakyo bakirese ku ttaka. Nnema egamba yakugenda mu maaso n'ebikwekweto byayo ku bantu abeesenza mu ntobazi. Asfa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.